Paulo kiri mutu CS Kalinda Akamunyi Records. Paulo kwe yasookera okulaba nti olugendo lw'omu bbanga terufaanana na kulwa ku lukalu bwe yayingira ennyonyi akawungeezaako ke yasitukirako olwatula bw'ati yali takyayinza kuwubira bye yali alese ebweru. Yawulira ng'ali tamatiziddwa okuwuuba kwe yali awuubye nga akyali ebweru, era bwe yakubaganya ebirowoozo yafaanana okuba nti bwe yali awuuba kitaawe bazibumbira yali tamulabye. Yali agenda kuddayo ebweru, yagenda okulaba nga bamuwa switi era nga bamulagira kwesiba migwa ko ye nti bukedde. Ennyonyi yali luva okwaya, yasooka newenyuka emisinde nga eri ku ttaka n'ekirako embuyaga. Paulo yagenda okuwulira ng'esituka emmeeme n'emutyemuka betwa, ate yagenda okuwulira nga ereewa. Amangu ago nanyini kutu n'abukuta, Paulo ebyenda ne bimwetukuta. Yali atudde ku ddirisa, kyeyava ayisa amaaso okutunulako wansi. Wonna waali wakutte beppo, naye Paulo muli yawulira nti ali wala mu bwengula eyo. Ennyonyi yatandika okuseeyeeya, Paulo n'atandika okunyumirwa olugendo. Ebizibu byonna eby'ensi yafaanana okuba nga abirese wansi. Yatuula wamu n'omuwala omuzungu. Amabeere g'omuwala ono gaali gafukamira bufukamizi. Erangi y'enviiri ze yali ya zaabu. Mu kiseera kino ye omuwala yali mu mattansejjere era mu bugenderevu oba mu butanwa. Omutwe gwe gwali guwummudde ku kibegabega kya Paulo ekya ddyo. Kino kye kintu Paulo kye yasinga okujjukira mu lugendo lwonna. Paulo obulamu bw'Ebungereza yabumanyiira mangu era omusomo n'atandika ogukakkalabya n'okusinga be yasangayo. Yafuna emikwano mingi nnyo, kyokka mu bonna Brian Tust ne Richard Morgan be baali enfiirabulago ze. Ekyekitalo Brian ne Richard buli omu ye yali omwana omu be mummululu ow'abazadde be. Brian yalina bakadde be bombi era bombi baamwagalanga nnyo nga tagambwako. Kye yayogeranga nga kimutuusibwako awatali kutemya kikkoowe. Nga akyali muto nnyina yavanga mu kumulabirira n'amulundanga bulunzi, ye yamunonanga ne ku ssomero. Omwana yaweereza ddala emyaka 10 n'omusobyo nga nnyina akyamusuza mu kisenge kyabwe abazadde ate nga akyamunaaza ne mu maaso. Richard ye teyali wa mukisa bw'atyo. Nnyina bwe yali akyali lubuto yasuubira nti alizaala omwana muwala era ne kitaawe bw'atyo. Okumanya nga beesunga omwana omuwala baalonda n'erinnya Saara nga lye ly'okutuuma omwana ng'azaaliddwa. Saara lye lyali erinnya lya ssenga wa nnyina wa Richard omuganzi Kayingo, wabula kyababuukako kubanga omwana bwe yazaalibwa yali mulenzi. Okumanya nga Nakawere yanakuwala kata n'omwana amulekere abasawo mu ssanya. Nga yakamala okuzaalibwa kitaawe yafa, nnyina n'asigala nga yamujjanjaba yekka era yabonaabona nnyo. Naye kubanga yali alwalalwala nnyo, buli lwe yawoolomanga olw'obulwadde nga nnyina yeesungusula nti ono omwana naye ng'andabye, singa kale Katonda yampa muwala. Omuwala yalwazika. Ate bwe yamuleeranga n'amala amuteeka omutwe ku kifuba ng'agusindika eri nti leka kuntujja ffoloma lya mutwe. Omukazi naggwaawo dda. Leero Richard yakulira mu bunaku obutayogerekeka. Mu kolegi bano nno bombi Richard ne Brian be baali enfiirabulago za Paulo. Richard ne Brian gye bataatuusa Paulo pozi nga ku zimu yali yakatuuka ku kolegi ne bamubuuza nti oyagala obunyonyi? Ko ye nti obunyonyi butya? Ko bo nti yii mufiirika ggwe ng'okyali mu bboofu, gwe tomanyi bunyonyi butalina biwaawaatiro. Ko ye nti sibulabangako, tugende mu bundage. Baayambalira ku mugongo nga nswa nga bejjawo kugenda kunoonya bisu gye biri. Obudde bwali bwa muggundu era nga n'empewo emeketera ddala ku magumba. Paulo yali alowooza nti baakugendera mu bbaasi, naye bali banne ne bamugamba nti ffe bwe tuba tugenda mu bunyonyi tukola lunwe. Ekyo nakyo kyamulema okutegeera. Yagenda okulaba nga Richard ne Brian buli mmotoka ejja okuggyako bbaasi baagiraganga lunwe okutuusa lwe baafuna omuzira kisa n'abatwala. Baaviiramu ku kizimbe kya bbanka ne basala ekkubo okutuusa lwe baatuuka ku kkanisa. Paulo yali akyegomba ekitikkiro ky'ekkanisa. Ebide ne bitandika okuvuga. Byamukanga nnyo
ko ye nti wano wafiira muloge ng'afunya kakokola tonde kanyuma yavaawo awo nga ennyindo yenkata kwe kubuuza banne nti simanyi tunaatera okutuuka ko bo nti ndaba emmanju wano we wali ekizigo. Olwo yali ssaawa ng'emu ey'akawungeezi abalenzi tebalwa ne bagenda mu bunyonyi. Paulo yali atandika okunoonya ebisu, banne ne bayingira mu bbaala ne bamuwenya n'abagoberera. Obutakulimba Paulo yali tayingirangako mu bbaala y'abazungu, kyali kisenge kigazi nnyo, buli muntu yali yeeminsa, ate nga abamu ku basajja bakutta abakazi mu biwato. Mu nsonda eyamuli okumpi yalabawo omuwala eyalawuumuzizza omutwe ku ttama ly'omulenzi. Awo ku mulyango kumpi ne kawunta waali watuddewo ekkazi eryagejja ne liwola, lyali litudde ku katebe akawanvu kyokka nga ogubuto gwalyo gwonna gwali ku mmeeza eya kawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako mu myaka akakadde kannankabirwa akaali kalirwana k'aba Paulo ewa binoga. Olwalaba abalenzi ne libalamusa nti, "Hallo Ricky, Brian, mwetaaga obuyambi?" Amangu ago ne libakuba kiisi ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa, era Paulo yalwawo ng'akyannyogogerwa kiisi eno. Bwe yagezaako okusangulawo n'akatambaala yagenda okulaba ng'ebitundu byako ebimu bifuuse bya kasaayi. Amangu ago nga Paulo yakafuna kiisi ye esoose okuva eri omukazi omweru. Ricky yamubuuza muwala ki ku abo bonna abaali batudde nga basazeeko era nga peti ziyiseemu gwe yandiyagadde. Paulo yali akyetya nti sirowooza nti bayinza okukkiriza. Ricky kyeyava abaguliza ku muwala, kyokka mu butuufu yali mukazi eyali atudde awo. Omukyala ono yali mukazi wa kitema, amaaso ge nga gali gitabuligisi mu kiwanga, yalina obumwanga bulinga bwa nsumbi. Mu butuufu yenna nga yakula kiraalo. Omuwala bwe yajja awali Ricky, ekkazi liri ekkulu ne limuyita nti Sharon. Awo ne lisuula eriiso eri Paulo. Olwo Paulo naye yali yabugumiridde dda era ng'amaliridde nti bonna bwe banaagaana waakiri anaasitukira mu nnamukadde eyamuyise Darling. Kyokka Sharon naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Paulo n'amugwa mu kifuba, ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegabega by'omulenzi. Okwo kwe yamuweera kiisi. Eno omulenzi okumanya nga yamuwoomera yagyekomba n'okugyekomba. Omuwala kyava abuuza Paulo oba ng'alina ekifo, ko Paulo nti gye nsula tebakkirizaayo bagenyi. Omuwala kyava amugamba nti bikusaze, pozinga ennaku tugisindira wabweru wali, ate ekyo kitwala ne ssente ntono, pawundi 6 gwokka. Singa tugenze ewuwo 10 wandimpadde. Paulo bwe yawulira pawundi 10 ko ye nti kasitana wano waliwo akazikezike, era omuwala kyava amukwata ku mukono ne batambula ng'abafumbo ne bagenda beeyegeka ku kisenge ky'ekkanisa. Baaba akasinda omukwano, omusirikale wa poliisi n'abakuba mu ttooki, kyokka ate n'agizikiza. Paulo ttooki yamukuba wala, era omusirikale olwagenda naye n'adduka ng'adda gye yali alese. Rick ne Brian nabo baali bamulinze, era olwamulaba nga bakyusa buufu kuddaka. Paulo banne bwe bamusaba okubanyumizaako yaddamu kubagamba nti kati nze njagala muwala mukwane bukwanyi, ne bino ebyakiggwerawo siibisobole. Nga ogyeko okugenda mu bamalaaya, Paulo ne banywanyi be bakyaliranga n'ebifo bingi ebirala era ebyali tebikkirizibwa mu koleji, wabula baali beegendereza nnyo ne batamenya etteeka ekkulu eryattokaatibwanga. Paulo mazuuku kiri muttu yamalako koleji nga tewali mbojjanyi yonna, era ku nkomerero y'omusomo gwabwe Paulo koleji yamuwa ekitiibwa eky'enjawulo. Mu koleji omwo mwalimu empisa nga buli nkomerero ya mwaka omukulu wa koleji ayogera eri abayizi, naye ku nkomerero y'omwaka ba Paulo mwe baafulumira yalabirawo ng'afunye akabaluwa akaava ew'omukulu wa koleji nga kamuyita balugera dda nti bakuyita embuga si baganzi. Bw'atyo ku ssaawa endagaanye yatambula ng'ayolekedde ofiisi y'omukulu wa koleji. Bwe yatuuka ku luggi lw'ofiisi n'amira omukka n'awuliriza. Munda teepu yali evuga, yali akyeyongera okuwuliriza. Omwasi ne gumusonsomola, n'aggyayo akatambaala aguziyize, yenna n'agigumira n'akwata ku kide. Ekide kyalinga ekiwendule kubanga olwakikukwatako ne kyererembula, so nga Paulo yali akyayagala okugira ng'akyali awo wabweru. Ekide nga kimaze okumuloopayo yali ateekwa buteekwa okuyingira. Omutima gwatandika okumukuba
era amangu ago omuwandiisi w'omukulu wa koleji yamuggulirawo kyokka n'amugamba okugira nga akyatudde awo kubanga omukulu yali akyayogera n'omusomesa wa Paulo. Guno gwe gwali omulundi gwa Paulo ogwokutaano okugenda mu ofiisi y'omukulu wa koleji, naye yali talabangako maaso ga muwandiisi wa mukulu ono nga gagisa nga ku luno. Mu butuufu omukyala yatandika okunyumya ne Paulo nga bw'amubuuza nti, Paulo, ye oddayo ddi? Olunaku lw'oliddirayo olwolindiridde n'amaddu? Ye bannange, olina abakazi bameka? Mpulira nti mmwe abaddugavu muyinza okuwasiza ddala n'abakazi 10. Musajja wattu yali tannaddamu bibuuzo bino byonna. Olujja olugenda ew'omukulu ne luggulwawo. Omusomesa wa Paulo eyali akyakutte ku munyolo n'amuyita. Paulo n'ayingira, oluggi ne luggulwawo. Paulo bwe yayingira, omukulu wa koleji n'ayisa amaaso n'ajjako galubindize n'amulamusa Paulo nti, wasuze otya nno? Ko Paulo nti, bulungi ssebo, ate ggwe? Omukulu kwe kumwokya akabuuzo nti, olunaku lw'onoddayo ewammwe baalukubuulidde? Ko Paulo nti, nedda ssebo. Era kyeyava amubuuza nti, ebbanga ly'omaze wano olowooza likugasizza? Ko Paulo nti, nnyo ssebo. Awo omukulu we yatuukira ku nsonga eyali emuyisizza n'amugamba nti, mu butuufu naffe tusanyuse nnyo okubeera naawe. Olabe bano bwe babadde bakwagala, ate kyali kya kitiibwa banno okukulonda ng'omukulembeze waabwe, era nsanyuse okulaba nti obuvunaanyizibwa wabutuukiriza bulungi. Kyokka ekyo si kye nakuyitidde. Abasomesa bange nange tuteesezza nti ku nkomerero y'olusoma luno nze sijja kwogera eri abayizi nga bwe nkola buli mwaka, wabula tukulonze ggwe oyogere gye tuli. Manyi nga ffenna tujja kuganyulwa nnyo, ate nga ne banno ekirowoozo kino bajja kukisiima nnyo. Ng'amaze okumutegeeza olunaku n'essaawa ey'okwogererako, omukulu yasiibula Paulo nga wamwagaliza emikisa. Obutakulimba, Paulo teyaddayo kukomba ku mpeke ya tulo. Okuva olwo buli kaseera yabeeranga mu kulowooza ate n'okuwandiika. Bwe yabanga agenderera okwebaka ati n'amala afunayo akalowoozo ng'awawamuka ng'awandiika. Ate bwe yagiranga n'alowooza ku ngeri gy'anaayambala, era yasalawo kwambala kikungu. Ekisenge ekituulwamu kyajjula bugule, ate buli muntu essaawa yagikwata kalemi nga bonna bakkalidde bulungi mu bifo byabwe. Paulo yayingira ng'awerekerwako omukulu wa koleji. Oluvuuvuuma olwali mu kisenge ne luggwamu amangu ago. Abantu ne bayimirira nga omukulu wa koleji amaze okubalamusa. Bonna baatuula ku ntebe zaabwe ne basiriikirira becce. Omukulu wa koleji n'ayimuka n'ayanjula Paulo. Ng'amaze okumwanjula yamusaba atandike okwogera. Paulo n'atandika, ssebo omukulu, abasomesa bange mwenna, abayizi bannange, ennaku ezo kyambuukako. Nali ntambula eyo mu Yorkshire nga ndi mu bbaasi. Omukazi omuzungu n'ajja n'antuula okumpi. Yalina obwana bubiri, akalenzi n'akawala. Akalenzi kaalinga ka myaka 10 ate akawala 7. Obwana buno olwandaba ne bunsongamu ennwe, nga akalenzi bwe kagamba nnyina waako nti, maama, laba kaddugala, ate akawala ne kali akalenzi ekimuli nti, maama, manyi oyo munnansi. Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako nga bw'asonga olunne ku mumwa. Maama, manyi oyo munnansi. Nnyina w'obwana buno yatandika okubukomako nga bw'asonga olunne ku mumwa gwe nti, mulekerawo okuba ab'ekyejo. Naye buli obwana nga si bwe bukomwako. Akawala kye kava kajja we nnali ne kambuuza nti, kaddugala, kiri kitya eyo ewammwe? Konze kiki? Kokko nti, okuba ng'osalinkiriza mu kibuga n'osanga empologoma ng'eyinaayina. Nange we nakakambuwalira nti, kyokka nange simanyi bulungi, kubanga omulundi gwe nasooka okulaba ku mpologoma nagisanga mu ddundiro lyazo e London. Nnyina w'obwana buno yakyuka n'antunuulira, kyokka nange nasigala neewuunya obwana buno kye bwava bulowooza nti mu bibuga by'abaddugavu ensolo ziyinaayina bwenyeeyenye. Wabula mba nkyebuuza ebyo ate ne nzijukira ebitabo ne television, era bwe neeyongera okufumiintiriza ne nzijukira nti nange waaliwo bingi ebikyamu bye nnali ndowooleza ensi z'e Bulaaya. Gamba nali simanyi nti ebuzungu eriyo ettaka oba omuddo, era nali sirootangako n'omulundi n'ogumu nti omuzungu ayinza okukwata olweyo n'ayira oba enkumbi okulima. Ate era nali simanyangako nti ekkongo eri abantu abawanvu. Ebitabo byatugambanga nti abakongo bambuti mu kutwalira awamu
ebirowoozo ebikyamu ku mawanga amalala biviira ddala ku butabaawo mpaanyisiganya ya birowoozo wakati w'amawanga n'amawanga. N'olwekyo mpulira nti akadde kano omukulu ssebo kompadde ka kitiibwa nnyo ate era kakulu ddala, kyenva nkwebaza ennyo nnyini ddala. Ekigambo kye mpeereddwa okwogerako mu ddakiika obudakiika zino kizibu nnyo. Mu butuufu tekiyinzika buyinzisi kubanga kigazi nnyo. Africa efunye ekimu bugunjufu bw'e Bulaaya. Mpozzi nga sinaba kwetantala kibuuzo kino kanjogerere wano nti sikkiriziganya n'abantu abalowooza nti Africa tebangako na bugunjufu nga abangi bwe bagamba. Waliwo obujulizi bungi mu byafaayo obutulaga nga tetusigaddeemu nakakunkuna nti Africa yalina obugunjufu obwa waggulu ddala. Okusooka kimanyiddwa nti omuntu eyasooka yali mu Africa, ate n'obugunjufu bw'ensi nga Misiri ne Zimbabwe nabwo bwa lwatu. Wabula abazungu bwe bajja mu Africa ne basanga mpozzi nga mu bya saayansi Africa eri wansiko, baakutulira awo nti Africa terina bugunjufu. Bulaaya yatuwa engoye so neera abamu ku ffe twali twambala, era ng'abamu ku bazungu bwe baali bayita obukunya. Abazungu baleeta eddiini ey'Ekikristaayo, baleeta okusoma kw'amasomero, baleeta eddagala ettabule, pozi mu ngeri ya saayansi. Weewaawo batuleetera n'ennimi zaabwe. Mu kutwalira awamu abazungu bagezaako awatali buwanguzi okutufuula nga bo. Ebyembi buli atasobola kufuuka nga bo yabalibwa nga atali mugunjufu, era olw'okwagala okutufuula abazungu abaddugavu, abazungu abajja mu Africa bagezaako nnyo okufeeba byonna eby'ekiddugavu nga babiyita ebya wansi era ebya sitaani, ate ne bagulumiza era ne batukuza ebyabwe. N'olwekyo okunywa omwenge omunnansi, okuwasa kw'ekinnansi byonna tebikoma kuba bya wansi naye era bya sitaani. Kale nno bannange, Africa bwetu bwe yaganyulwa. Mu butuufu nze ŋŋamba nti omutwe gw'emboozi yange gwandibadde biki Africa bye yafiirwa bwe yatabulatabula obugunjufu bwayo n'obwa Bulaaya. Naye nga bwe gutali mutwe gwe nsabidde okwogerako, mpozzi kye nnyinza okubagamba wano kiri nti Africa tekyali Africa n'obwa Africa bwayo. Osanga abantu baffe bangi nga bakyasanyusibwa okunyumya mu Lungereza oba mu Lufalansa, yadde nga banyumya bokka na bokka. Osanga nga beesiize eddagala mu maaso beeruke. Kyokka mpulira nti nammwe mweyanika mu musana mulyoke muddugale. Abaddugavu ababaddeko wano obasanga nga bwe baddayo tebasobola busobozi kugumiikiriza baŋŋanda zaabwe enkumuliitu abaagala okubasuza n'okubaliisa obuliisa. Bagamba nti toyinza kuliisa abantu bonna ate naawe ne weerabirira mu ngeri y'ekizungu. Bangi ku baddugavu bagezaako okwambala mu kyeya nga abazungu bwe bambala mu budde bw'obutiti, babwana taayi, bwana basikooti, bwana kooti, ate byonna nga bya wuulu. Ekyekitalo bannaffe bano gye bakoma okugeegenya mmwe abazungu n'obugunjufu bwammwe, gye bakoma obuteefaanana ng'Abafirika yadde okufaananira ddala mmwe ne bafuuka bannampawengwa. Eky'omukisa nkakasa nti okwegomba eby'ekizungu mu ngeri eno tekiyinza kubeererawo ddala ebbanga lyonna. Mu butuufu ekiseera kinaatera okutuuka omwana w'omuddugavu lwanettamirwa ddala obugunjufu bw'ekizungu era n'agezaako mu ngeri yonna okudda ku bubwe bunnansangwawo. Olwo omuddugavu aliba takyayagala kwogera lulimi lwa kizungu yadde okwetuuma amannya ago amagwira. Aliba takyayagala gavumenti za kigwira era alifuba nnyo okuzza gavumenti ezaaliwo edda. Mu kulowooza kwange bwe tulituuka ku kukyawa ebintu ebigwira era ne tutandika okwagala ebyaffe ne tubissaamu ekitiibwa, ago ge galiba amagoba agasingira ddala obukulu okuva mu bugunjufu bw'e Bulaaya. Kubanga ensusuuta gye tusuuseemu obugunjufu bw'abazungu eriba etuzibudde amaaso okutegeera obukulu bw'obugunjufu bwa nnyaffe Africa. Ekyo kye kisinga obukulu Africa kye neebeeganyuddwa okuva mu kujja kw'abazungu. Mwebale kumpuliriza. Engalo emizira. Mu butuufu engeri Paulo gye yayogeramu yawuniikiriza bonna abaali bamuwuliriza, era okumanya nga yasiimibwa nnyo yafuluma ebweru n'atuuka mu ofiisi y'omukulu wa kolegi ng'eno mu hoolo engalo zikyavuga. Akawungeezi k'olunaku olwo Paulo yali agenzeko mu kifo omusomerwa amawulire, naye bwe yatunula mu kasanduuko ke aka posita n'alabamu akabaluwa ne yeewuunya gye kaali kava.
kyokka bwe yakanjuluza kaali kasoma bwe kati: munnange Paulo, kusaba ompe ekitiibwa ojje tuli ekyeggulo fembi ewange ku ssaawa 2 leero. Florence oba Flora ng'abangi bwe baamuyitanga ye yali omuwandiisi w'omukulu wa koleji ebitali byetegeke bya kitalo, kubanga Paulo gaamulema okusanyuka ate yaddamu kweraliikirira. Florence yali mukyala nga akazuwadde, omukazi ow'ekitema, obulungi bwe nga bumwaziranya, nga yakula entumbwe kookomya amaaso ate nga alina amabeere agasoomooza. Bwe yasekkangako n'akulaga ku mannyo ge agaali gatukula ng'omuzira, awamu n'obunnya bw'oku matama wamma ggwe nga toyinza butasannyalala. N'olwekyo Paulo bwe yafuna ebbaluwa ya Florence, omukyala eyali takoma ku bwewulize bwokka naye eyali omulungi omuka, Paulo teyalema kufuna birowoozo bya buli kika eky'ekitalo kata atya okugendayo, era tabeera Ricky eyamugumya mu butuufu teyandigenze. Ricky yamugumya n'amugamba nti kasita tobeeyo bw'omu, ateekwa okuba nga ayise n'abantu abalala bangi. Paulo yali yeeyigiriza empisa y'okukwata ebiseera, era olugendo lwe yalutandika ku ssaawa 1 ziba ziwera 2 n'anyiga ku kide ky'oku nnyumba ya Florence, ne Florence yalinga eyasiibye ku luggi kubanga kengere olwavuga ng'oluggi yalubanduddewo dda. Ku bbeere lye erya kkono yali atunzeko ekikwanso ekyali kikoleddwa mu kikomo kyokka nga kifaanana omutima, era yali yeezigudde okukamala. Mazima omwana muwala ono nga bwe bamuyiwako amazzi onywa manywe. Paulo yava mu kulya n'adda mu kutunuulira Flora, era olumu Flora yamukwasanga amutunuulira bw'atyo Paulo n'assa amaaso. Paulo yali alowooza nti ku kyeggulo kunaabaako abantu bangi, n'ekyamubuukako bwe yagenda okulaba nga ekyeggulo bakituubagirako abantu 2 bokka. Flora naye emmere yawooma, naye amaaso ga Paulo ge gaasinga okunyumirwa akawungeezi. Nga bamaze okulya, Flora yayambuka waggulu mu kalina 2 n'abulirira akaseera. Oluvannyuma lw'akasiriikiriro akalwanya eminya, omuwala yayima waggulu n'ayita Paulo nti, Paulo, jangu tunywere eno kakaawa. Ne Paulo yasitukiramu ng'eyatega ogwa ekyayi n'alinnyalinnya amadaala, naye bwe yatuuka waggulu enviiri zaamuva ku mutwe, anti yasanga omuwala yakyusizza dda era nga ali mu lugoye olusulwamu. Olugoye luno lwali lutangaala ate nga lumpi lukoma mu bisambi. Eriso lya Paulo lyaggukira ku nnywanto z'amabeere ga Flora agali gasongodde ng'ettutu mu kagoye akasulwamu ako. Mu kisenge Flora mwe yayingiza Paulo temwalimu katebe konna, wabula mwalimu ekitanda ekigazi ennyo era amakulu obukula. Kyalibwawo bulungi era nga kibikke. Emitwetwe yaliyo obutto 2 nga buliko ebigambo nkwagala kungulu kwabwo. Paulo nga akyasobeddwawo okutuula, omuwala yagalamira ku buliri n'amuyisa amaaso. Paulo yali akyenyonyongoza, omuwala n'akwata ku kapeesa k'ettaala akamuli emitwetwe. Ettaala eyali enjeru n'efuuka mmyufu, ekisenge ne kifuuka kya kizikezike. Paulo yatandulula ebigere. Bwe yatuuka awaali ekitanda, omuwala n'amusembeza nga bw'akubakuba ku buliri nti tuula wano. Yali tannabugumya na kifo. Omuwala n'amukwata mu kiwato ate n'amulalamiza amaaso, bombi ne banywegeragana. Paulo yali tafunangako kabuguumiriro nga ke yafuna ku luno. Yayongera okutunuulira Flora mu mmunye ezaali zirigita obulegisi, n'amugamba mukama nti, Flora nkwagala. Yaseereza ligenda mugga. Flora n'amugamba nti, Paulo, nze nakugwa dda okuggyako langi yo, naye gwe musajja gwe nalina mu birowoozo byange. Naye mukwano Paulo, bino byonjagalira biyinza kututuusaawa, si kugamba nti onompasa. Awo Paulo yatemera munne nti, lwaki sikuwasa Flora, mpozi nga ggwe onjiye. Ennaku ezaasigalayo olusoma luggweko, Paulo emmere yagiryanga wa Flora, era kyategeerekeka wonna wonna nti Paulo yali agenda kuwasa Flora. Paulo ye yekka eyali takimanyi. Flora yamukemekkereza nnyo we yali agenda okuddirayo, kyokka Paulo n'amwekwekwekerera, Darling, lwaki olowolereza mu by'okuddayo kwange? Mu butuufu siyinza kuddayo okuggyako nga tugenda ffenna. Manya nti kati Paulo ye Flora era Flora ye Paulo. Omuwala omwoyo gwamudda mu nteeko, kyokka ye Paulo gwayongera kumwewanika. Yali amanyi bulungi amaka ga kitaawe era n'ekika kye kyonna tekyali kya kizungu, era yamanya bulungi nti okubatwalira kyeruppe
nga omukazi oba nga omwana waabwe kwali kweboola yekka. Mu butuufu n'omuwala oluusi yakimubuuzanga nti, darling Paulo, mbuulira, baganda bo balinjagala. Paulo ne yeegumya nga bw'amubuuza nti, bannange Floro nsobera, omusaayi gwo gwa langi ki? Si reedi? Ate ogw'abaganda bange si reedi? Biki olwo by'oyogera mbu balinjagala? Nze mmanyi nti ffenna tuli bantu. Omuwala bwe yawulira okugumya kuno ate n'attulukuka amaziga olw'essanyu ate era n'olw'omukisa ogw'okumusobozesa okufuna omulenzi omutegeevu. Mu mazima Flora yatuuka n'okubbira ku munyaanyi we ku kyama. Yali alinga alina ettu. N'olwekyo nga bateekwa okwanguya enteekateeka zaabwe, Paulo emmeeme yatandika okumwewanika, kyeyava asala ag'enkolwa.